Bannange batata mwebale kusima ntana mwebale kusima baana abo mwebale kubasima nga mulwanye mmwe abaana bazzukulu bannaboza bannange mukama abawa omukisa abaduuba okolokya otukawo naye tujja wagobaera awo Come? Come fatto ali? Vale? Vai. Ati tetulina okukola mu kibuga. Ettaka liri jawano. Ona bulaka jawu. Kali ngomba ka waliwo ettaka sira yisi. abavubuka mujja tusitule batukiriza tukitwala Era omusajja alina abaana beera n'abaana bo utasobola kulabya batata mwebale kusima abirira mukama abagumye nebaza abantu b'ekitundu kino ababaddewo okuva olunaku lw'eggulo nga omutawaana gugudde n'okutuusa kati. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nebaza abaami mwenna ababadde wansi eri, mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuggyayo emirambo gy'abaana. Mukama abawe kye musinga okwetaaga. Kaakati obudde buno
Meya wa division eno wamu n'owa municipality tugenda kwekolamu omulimu tusinkana abakozi bano amangu ddala tetugenda kutwala budde bwangu. Bubaka ki bwowa abantu? Obubaka bwempa abantu abakolera mu Kirombe wano babeeremu nga bantu bakulu, nga omuntu ateekwa okukolera mu Kirombe kino aweza emyaka 18 kuba kati omuwendo guweredde ddala nga gw'abaana bato. Abaana babajje mu Kirombe, abantu abakulu be baba beenyigira mu mirimu gino. Musawo nga nkubira. Musawo ankubira. Sebo. Soko. Nabitegedde ssaawa nga 12:30 bankubidde essimu nti abaana bagudde mu Kirombe. Envuga piki n'enzija nabaddeyo Kasanda, naye natuuse leeti, natuuse ssaawa nga 5 tebukutte nnyo abantu bakooye ne twebaka ne tugamba leka tutandike ku makya ne tukeera ne tusima ne tubatuukako. Gwe tukuze tukolerako wano gwe tujjako ssente kati automatically ng'omuzadde oba ogendayo n'omwana akola ki agendayo kati then bagenzeyo naye ng'ate omuzadde kolo teyakoze eki nga woma nti ekifo kye bamanyidde okugendayo kati bagenzeyo nga ekola omuzadde teyagenzeeyo kibabuutikira. Tubeeramu bantu bakulu naye ndowooza jjajjaabwe mukyala mukadde alabika yabeeyambisizza muyo mbeera y'amanja kubanga bw'okirabye nti ekikko kiwanvu oli mukadde nnyo aba tasobola kukkayo kati busombasombayo nga buteeka ku lukalu gaba yakubye naye kyannaku nti babadde tebaliiyo bwe buva ku ssomero bujja ne busomba ne buteeka wabbali nga bulijjo bubadde bukola olumanya nti omulimu gwabwe baana abadde basoma ku Maswa Primary School awo babadde basoma mwenda awo batambulira bombi bawala mwenda awo batambulira bombi bawala Nga bakyali balamu. Abaana bano bwe tuba tunuulibwa bwe baali mu myaka gyabwe, omu abadde asingako munne emyaka mitono, omu abadde emyaka nga 12, omulala myaka nga 10. Era tubasaaliddwa nnyo kuba tufiiddwa musaayi muto. Abaana abadde bakyasoma era bavudde ku ssomero ne bajja batetenkanye balabe nga basobola okufuna ekibabeezaawo. Ate era ne ntwala n'obubaka bwange eri abazadde ntufeeyo nnyo ku baana baffe okubalondoola, nawe aba agenze okuyiiya agenze kukola kiki era oli naye kuba abaana bano osanga singa babadde ne bakadde baabwe mu Kirombe oba oli awo baali badde nga obulamu bwabwe butaasibwa mangu, naye abazadde tufeeyo nnyo okuba nga tukola ki batulondoola abaana newa gye balaze nga bavudde ku ssomero paka kubanga tuvunaanyizibwa waffe ng'abazadde. Nya Ssenkinga Samuel Musumba, kansala omulonde owa muluka gwa Ttamu agenda okukiikirira Ttamu Kumitana Municipal Council. Tulimu mu kitundu kyaffe kino ekya Minana Galabi tuli mu kusoomoozebwa olw'abaana baffe enjege yaguddewo babadde nga bazze okutetenkanya obulamu abavudde ewaka bwe gye bawangaalira Kirombe ne kibabuutikira
bannaye tulina okunyolwa kwa maanyi naye njagala okwebaza ekitundu kyaffe ebitundu ebiriranyewo Kirwanya Kitoka Mubobe olw'amaanyi ge mulaze kuba twadde mu kusoomoozebwa twekubidde omulanga abasecurity bazze n'abakulembeze ab'enjawulo naye tetufunye kuyambibwa naye njagala okwebaza abantu amaanyi ge tugasse amaanyi ge bagasse buli omu alina kyakoze okulaba nga tuzuula mayiti z'abaana bano abulamu bwabwe obwagenze mwebale nnyo mwebalire ddala naye kino kibeere kyakulabirako eri bakadde baffe abavunaanyizibwa ku nsonga eziringa bwe ziti olw'ebizibu ebigwa tebiraze nti tuba tubeetaaga okutubeererawo temuyinza kuddeeyo mu z'offisi ne mukuba bukubi masimu abantu tuba tubeetaaga ku ground mujje mulage nti omuntu mumubeereddewo omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo kuba ffenna tuli bannayuganda naye ng'ekitundu kyonna tukyebaza olw'amaanyi ge mbogasse okulaba nga tuzuula emirambo gy'abaana baffe bano mwebale nnyo mwebalire ddala ne badduka okutuuka ku siini paka n'essayiro nga tuzudde mayiti z'abaana baffe mwebale kutambuza mawulire mwebale kubaawo era ekyo omukama kibabalire mwebale nnyo okuwa omulimu gwammwe ekitiibwa.